Njatwa kamala okuza olunaku lw'abakazi olwa Women's Day olw'omwaka 2026 lero mu mbozi yaffe ey'enjawulo nkuleetedde omu ku bakazi abaliko ebayiseemu era ebatuuseeko mu bulamu bwabwe abalwanya okutuukiriza ebirooto byabwe awatali kwesaasira abaliko be bakutteko nga beeyambisa ekitone kye balina era abalwana okutuuka ku ekyo kye baluubirira abalina olugendo lwe bayiseemu abakazi abalala basobola okuyigirako. Gwenkuleetedde ye munnabyabufuzi Honorable Rose Nalubowa munnakibiina kya NUP eyasooka okulangirirwa akakiiko k'ebyokulonda ng'eyali yawangudde ekifo ky'omubaka omukyalo w'ekibuga Masaka mu kulonda okwakaggwa okw'omwaka guno eyaddukira mu kkooti enkulu ng'awakanya obuwanguzi bw'omubaka omukyala Justin Namere munnakibiina kya NRM. Kkooti bwe yalangirira nti eyawangula akawulu ako okukiikirira abakyala b'ekibuga Masaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Ampuliriza oyinza okwebuuza lwaki nnonzeeyo ono leero mu bakazi bonna abali mu bendo lino ery'e Masaka bye twagala abakazi banne babeeko kye bamuyigirako. Yaliko omusomesa ku Namiryango College gye yatandikira nga yakamala okusoma obusomesa mu mwaka gwa 1997. Mu mwaka gwa 2001 yayingira ebyobufuzi nga kansala ku disitulikiti ey'e Rakai mu mwaka gwa 2001 ate mu mwaka gwa 2006 yaddayo n'awangula era oba kansala ku disitulikiti ey'e Rakai eyo wabula mu mwaka gwa 2007 alina kansala mu kisanja kye ekyokubiri yali yakakimulako omwaka gumu gwokka n'asaba omulimu mu gavumenti ogw'ekikugu nga senior education office owa disitulikiti ey'e Rakai n'akifuna era yabeera mu buweereza obwo okutuukira ddala mu mwaka gwa 2015. Ampuliriza mu mwaka gwa 2015 omulimu ogwo omusava gwe yalina nga omu ku bakulira ebyenjigiriza mu disitulikiti ey'e Rakai yasaba gavumenti n'aguvaako era n'awumula. Olwo mwaka gwa 2016 yadduka mu ssaza ly'e Kakuute eyo okwesimbawo ku kifo ky'omubaka wa Parliament okukiikirira ekitundu ekyo lwakuba tebyavaamu bulungi naye newaakubadde omulimu ogwa gavumenti yali yaguta teyaggwamu maanyi yasigala agoba ebirooto bye. Wakati w'omwaka gwa 2018 n'omwaka gwa 2023 yalondebwa okuba ssentebe w'akakiiko akagaba emirimu mu disitulikiti ey'Ekyotera kyokka mu biseera bye bimu ebyo kumpi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II we yamulengerera n'asiima n'amulonda okubeera omumyuka wa Ppookino w'essaza ly'e Buddu era ye mukyala yasookera ddala mu byafaayo by'essaza lino okutuukira ddala ku kifo ekyo kyokka nga aweereza mu buvunaanyizibwa obwo yali ne ku lukiiko olukulu olwa Ssaabakristu ow'essaza l'Eklezia Katolika ery'e Masaka mu buweereza obw'Ekereziya eyo kyokka eyo gye yava n'asalawo okutuukiriza ekirooto kye eky'okukiikirira abakyala b'ekibuga Masaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu kye yatandika okulamuza mu mwaka gwa 2024 n'okutuusa olunaku olwaleero. Ampuliriza bwe tuddako emabega Rose Nalubowa yazaalibwa omugenzi Paulo Muwawu Lubowa eyaliko ssentebe wa disitulikiti ey'e Rakai ne maama omugenzi Paulina Najjembe yali omusomesa omutendeke. Emboozi bwe gudda Makerenda atubulidde ebikwata ku misomo gye. Rose Nalubowa mukyala eyasoma n'amala University Makerere n'afuna degree esooka mu busomesa n'afuna degree ey'okubiri gye bayita masters mu busomesa era Makerere n'afuna degree ey'okusatu mu University y'enkozi eyo ng'ekwatagana ku nfuga eya demokrasiya n'enkulaakulana y'abantu. Wabula ekyennaku agamba olwamala okusoma kitaawe yava mu bulamu bw'ensi eno kumpi nga bakamutikkira ogw'obusomesa Makerere. Mu maka ga kitaawe yazaalibwa mu baana 13 era ye yali omubereberye era mu maka ga kitaawe omwo newakubadde yazaalibwamu omu naye bwe yafa yeetikka obuvunaanyizibwa obw'okuweerera baganda be ekintu ekyamukuza ebirowoozo era nekimuyigiriza okuyiriba ng'omukazi asobole okutuukiriza ekirooto kya kitaawe eky'okuweerera abaana be. Ampuliriza mu mboozi gye mbaddemu naye nebuuzizza ekyamusuuzaawo emirimu okuli ogwa Namiryango College gye yasooka okusomesa nga yakafuna obusomesa n'ogwa gavumenti gwe yaliko ng'omukulu mu byenjigiriza mu disitulikiti y'e Rakai eyo n'emirimu emirala n'asalawo okuyingira ebyobufuzi ebyokusikangana ebitogi era bw'ati bwanzizeemu. Kati ffe abaakolako mu local governance tusobola okukola obulungi ennyo era ng'ababaka ba palamenti oba omanyi biki ebiruma abantu mu local governance wansi kuba omubaka wa palamenti oba ogenze kukiikirira abantu bano ab'owansi oba omanyi ebifa mu malwaliro era nga bw'onaagamba nti tewali ddagala oba tewali basawo omanyi ew'okulaga mulimu abantu olumu nga tamanyi na kumanya lwaki mu malwaliro EDCD tewali basawo yagugumuka bugugumusi tamanyi lwaki abasomesa balemeddwa okukola nga bwe balina okukola. Okulangirwa akakiiko k'ebyokulonda ng'omubaka wa Paalamenti omukyalo w'ekibuga Masaka yawangula akalulu akawedde agamba nti kyamuzaamu nnyo amaanyi era yeebaza nnyo Katonda entakera okumutuusa ku kirooto eky'okuweereza
okuweereza ku bantu be nga bwe yali amusaba, naye nti kkooti bwe yalangiira omulala era nga omukyala omugumu nti teyaggwamu maanyi era yasalawo okulwana ng'omukazi okuzza obuwanguzi obwamuweebwa okutuusa nga bazzeemu okubufuna era nti omusango yaguwabye ne mu kkooti enkulu n'obujulizi bwonna yabututteyo. Kati ekyo kyo nda nnina okulwana kubanga obuwanguzi Katonda ye yabumpa ate era nnwana mmanyi nti Katonda ali ku mabbali gange annwanirako. Gwe njogerako nga tukomekkereza omwaka oguwedde nga tukyalina mu budde bwa campaign yatindiga eggendo n'alamaga okutuukira ddala e Vatican e Roma era y'omu ku balamazi abaava mu ssaza lino ery'e Masaka abagenda okusisinkana Paapa yagadde okumanya kyakulembeza mu byonna ekimufuula omumalirivu bw'ati bwanzizeemu. Amaanyi gange agasinga gali mu Katonda, neesiga nnyo Katonda. Toba olaba nti n'ebino byonna ebiriwo waliwo abantu b'ensanga ne baga nti gwe ng'oli mugumu ne mbaga nti kati mubadde mwagala nkole ki? Katonda wange akola ki? Afaayo. Wabula talimye kumbuulira bizze bimusoomooza era okusinga waalaba obunafu naddala mu ye. Nze simanyi bintu bya kwenya and zigesera weakness gye nnina andi open minded ate abantu abasinga tebaagala babuulira mazima. Kati nze ekintu bwe kiba kya mazima omuntu nkimugamba. Rose Nalubowa musajja akaawa mukyala mufumbo mulimi ate omulunzi omukuukutivu era nga twakakuza olunaku lw'abakyala mu nsi yonna aliko obubaka bwawadde bakyala banne naddala abali mu maka ne mu b'okulembeza obw'enjawulo. Akati kansookere ddala ku bakyala ba maama abali mu maka ng'olina abaana be wasangamu si gwe obazaala oba mulimu omwami yazaala abaana abawera. Nze mbagambye nti nali first born ewa taata wange naye nali nazaalibwayo nzekka. Kyokka mbagambye nti nze naweerera abaana 13 bonna aba taata wange. Kitegeeza nti maama wange oyo teyampisa bubi. Mbadde strugglinga nze sibangako na mbeera gye nalimu nga sikola. Kati njagala kugamba bakyala bannange ng'ate abaana mmwe mubazaala. Sinzi omwene yajja mu bantu nti bampe n'ozaala abaana school fees ne zituuka nti kankubira ono kasimu ampeerezeeyo tiwali asobola kulabirira baana bo kusinga ggwe Mukama ng'atyaku